abaali baluse olukwe olukwata Kadaga n'obuteesimba walemera kwesimbawo nga bamututte gwa butemu bamututte n'omutwe gw'omuntu gwagwa butaka Katonda n'alusaasaanya nolowooza Nankabirwa yali asekeetera Kadaga yekka ffe tetwalimu mwenna mwalimu entambula gye twatambula mugu wagirabanga yali nnomo. It was abnormally constructed. Yes, kakati beebo takolerera NRM anonya buganza yekolerera yekka bamuwe naye ekisanja ekirala nankubadde kiri kyaganye amwogeddeko bino tawulira atagira bwatirwe n'ebyo twamanya pulezidenti yabijja n'agamba nti nze obanga Kadaga agamba nti ye yanteekawo saali baddewo go Nankabirwa yali yantegeeza dda wano nti ye tetugenda mu referendum tugire ki nze nja kuyega bamemba ba parliament ebintu bigalaga naawe Nankabirwa wanimba nimuga Nankabirwa abadde wano nga mbega w'abalala olaba ogenda obikuŋŋaanya ng'obiza kubitwalaba zino entalo siza Kadaga n'olanya ziyina bannannyinizo awo ng'alaba kakati omukazi bamuguddeko ekiyiifuyiifu bamulinganga atuuziza abaprefekiti bawoza bakola nze mukama w'enkwe bw'osala luno nanga n'ensala luli ebirimu n'empi tuleke bannaffe mirimu n'empi be balidde ku ssente ne bafuna essente zibafudde balalu ate batuuse kulwanyisa bannaabwe tunaakomawa buli anajja bw'anaakola can we stand? We can't hide. No. Nze bansekeeterera naddulinga bwe nagenda mu ADF bwe siri mu NRM bino bakola biti ne bagamba nti baleke bakole byonna bye beetaaga balese abakugu abaagala NRM okusinga ffe abagisookamu abantu bakasaka sooka otunulira egiya balaza baalagawa ate okunoonya akalulu bwe kwatuuka baalaga Bulaaya biibyo nimugandi mukadde wange nkubuulira twajja ffenna naye abo abakuyiiseeko twakyogerako nga tuli ne mu nsiko ne muzeeyo n'ayagala okuvaako waya nemugamba nti tukubuulire ssebo naye olwaleero tugenda naye bwe tuliyingira Wandegeya ne tusanga abasajja ng'olubuto olukoma eno olaba tayinza kukubira eno ngalo olwo abaakuba lubuto azikubirawa waggulu takyasobola wano n'olubuto aba alukubiramu oliba okyayinza okutujjukira ffe abazze abayingidde mu kibuga n'agwamu ebigambo bingi nemugandi nkubuulire tugenda naye olwaleero bw'odda mu bulwero muno n'onoonya abaana abayitisse emigugu abakubye amakugu nyo tegali bweru abo abatulangira abo ADF bwe kakati nze bemba omusiraamu mbawa ADF bw'oba omukirisitu obeera waani kakati nze okukuggyako omusolo nga bakuwadde ennyingiza it is tit for tat naye nze kwe kunzijjako omusolo nga omukono gwo ogunyamba okuvaayo nkusondera omusolo gwe naakuwa tokikoze naye nze mbadde ngamba nti ebyo ebitujja omunaku byajjamu essente gavumenti ebitekereko omutemwa bino ebyagamba liberalization tibaata enterprises buli omu akole kino toyinza kukwata nfuna ya ggwanga n'ogirekera muntu mulala gwe nga totadde mu mukono gwo ebyo tugamba kati ngaawo wano gavumenti bw'eneekola omulimu ogwo teri ajja kwekaanya musolo kubanga ajja kubanga alina yes.
Kasajja mulunzi akeera bukeze n'akamanga tebalunze. Naturally. Haj, how can you milk a cow that you have not fed? Yes. Kakati naffe tusokolamu omusolo asooka otukolera enteekateeka n'osimba ebijanjaalo byo omusana gubita n'osimba kasooliwo naye ng'ate obuumu awo obugenda okufuuyira gye buli bwe buleete obutuwole. Haji nekira kumanga government eno nkambwe okuli Matiya Kasajja ne banne bonna. Haji kimaye bobadde okimanyi nakyo nja kyogera mpola mpola. Abatulaba n'abatuulira gwe kiwulirize tega amatu naye mpola mpola sagala bakiwulire. Haji okimanyi nti abasajja nakumanga bazibu bataddeko n'omusolo ku bamalaaya. Ekyo kyadda si kya leero. Nati kakati babongeze nabo omusolo. Anti kyekugamba olowooza babeerawo kubawo nga babwereere. Niye ati bye balina bya gavumenti nti babiguze mu gavumenti yaabwe. Nkugambye omuzungu ow'eddiini yakugamba towakamba anaalyanga kambe n'ow'ekyoto anaalyanga ku kyoto. Omanyi yali ategeeza obudde obwo kaakati olwaleero bwe mubaba n'abalibwa obusolo ekyoto kibeera wali n'akasolo ne kabeera wali gwe gwogenda wali nti ntemerayo haafu olugitema n'ogikwasa ow'ekyoto muvu enti 4 oba 5 ng'ebbiri zize. Ne batuuka okwongeza omusolo ku bakyala bano abeetunda bategeeza kinga si byabwe tekimiiza. Obossa omukono ku ndagaano nti abasajja bakwane basajja bannaabwe awo ekiba kisigaddeyo kyekiruwa. Kasajja tabimanyi ebyo nabo abasajja bannaabwe nabagenda bawooza ya Rabbi Kasajja nga atabuse niyo bintu ndo cheka bagwamu bigwe cheka bagwamu amaddu be gayitirira buli kimu too much of anything is bad. Is always bad. Neze kyekugamba fwe abatali mu ebyo atufunuulire mu ntunuulira ya njawulo. Nze njagala aleeta obutimba abantu baffe abava ku nnyanja baleme kubonaabona bwe banaakwata obutimba buno ne babumalawo ne balagira n'asolooza omusolo takkiriza akatimba kano bekanaamala kayingira ne kayitawo nammwe ababuleeta tujja bakwata ebintu bijja kuterera. Wali owudde ng'omuzungu waliwo ne bagaa nti ebyennyanja byawedde mu nnyanja. Kinemeddeku eno point nti Matiya Kasajja tutaga tumutunuzeemu ebintu bino. Amafuta galiko omusolo, emmere gye tulya eriko omusolo, engoye ze twambala ziriko omusolo. Kugamba banaate okutukyajinga nti basanga nkutunulidde bwe nti bagamba oyo bamukyajinga nusu 10 lwaki amutunulidde nnyo. Naye kagize kino. Okay, I'm not promoting prostitution in Uganda. Naye Haji, you cannot just tax me when I've slept with somebody in a given hotel. Nsasudde za hoteli nzisasudde lodge nzisasudde ekyo kimu. Ekyokubiri nsasulidde service gye nkoze kati oluvannyuma ne bagamba kakati oyo okufaanana nga bw'okikoze omukyalo oyo oba oyo omwami metwasaide mitwalo 5 oba buli mwezi ojja sasulanga $1,000,000. Gavumenti already ekitanda okukireeta yakisasulira omusolo, amasannyalaze gavaako omusolo, n'essuuka ze bebaseeko bazijjako dda omusolo. Ate naffe ababe nabo ne batujjako omusolo. Kituddawa kaakati nze okukuggyako omusolo nga bakuwadde ennyingiza it is tit for tat. Naye nze kwe kunzijjako omusolo nga omukono gwo ogunyamba okuvaayo nkusondera omusolo gwe naakuwa tokikoze. Kugamba tebataddeko measures ezikuyamba for the flow of the income. Kakati ne creating an element of the outflow eyesente. Kakati toko tulule wano nkutwala eruwero gy'olaba ennaanansi ziringa ebijanjaalo naye ebweru ennaanansi ya Uganda ogiryako zo twagenda tugende Sudan eri ewa Bashir twagenda nti ennaanansi zino nti tuzijja Juba nti Juba tebalima nnaanansi ezo ziva oluweero.
okiraba bakikayanira naye nze mudengamba nti ebyo ebitujja omunaku byajjamu essente gavumenti ebitekereko omutemwa bino ebyagamba liberalization tibaata enterprises buli omu akole kino toyinza kukwata nfuna ya ggwanga n'ogirekera muntu mulala gwe nga totadde mu mukono gwo bannaffe abatulaba tetuli mu kuvuma nti Matiya Kasajja bakola tabitegeera ffe twewuunya the procedures omuntu wa bulijjo ayambiddwa atya mu kukendeeza guno omusolo kwa tojja kukyajinga mu mwaka gw'67 nawangula ku ngabo y'obulimi n'obulunzi wano e Luweero era ebirabo byaffe babituweera ziroobwe ofuna ne bantwala entaawo ne gurupu yange ey'abavubuka ne tumalayo emyezi 2 entaawo ebeerawo niwo mwe mukono kufaamu eri awo okalaba nejuga okuzaalukusa enkoko ennansi mu nzungu era gye twasanga embizzi ng'eri ekiro z'emmere ezi nya naye ng'erimu eraatere 6 eno emmere gyogattamu bagamba giwa ebikuta bya lumonde ebyamatooke ng'obifumbye biki negejja neekoma eyo era nze olutalo lw'omusemuzino okujja lwasanga nje n'enkoko enkyuseemu 200 enkoko 5 nagula amagi 5 wane bowa abantu bebowa baludde nnyo nga balunzi ba nkoko nengenda njaluzaamu enkoko ezi nefuna omukisa ng'ebbiri nkazi emu mpanga kaakati ng'empanga eno ezaazisa ziri enzungu ng'ezadde enzungu empanga eno nezaazisa mu zino ennansi ng'ezo ezadde zimaleeto z'Obama kale n'olwekyo ebyo byetugamba kati ngaawo wano gavumenti bw'eneekola omulimu ogwo teri ajja kwekanya musolo kubanga ajja kubanga alina yes Haji tukyali ku programu yaffe tukyatambula ffenna tumetuddeko emikono gyaffe mwana ku subscribinga ku YouTube awamu ne ku Facebook musigaleko mukutudde Flashlight Channel Uganda awamu ne Fresh Media tutambula Haji tambula n'abantu bangi bakozesa waakoono kubantu tuba tutambuza ekigambo kyo ensi yonna twatumiddeko nnyo mwebale kutwagala tukyali ne Timise omu yekka yasigalira gwe bayita Haji Naddulisini ze Haji ze Major kwegamba byonna ebitiibwa bibye ng'omuntu Katonda Allah yeebali yamugemulya n'amuwa bitiibwa bibye Haji tukyali kumpewo olunaku olwa jjo twalabyeko abantu batabukidde gavumenti yaffe abantu bakyalina nsa Luisi Nankabirwa takyalina kisa Olanya takyalina kisa Kadaga nga bamutwala kaguddeyo Haji jogerako ku kintu ekyo olowooza gavumenti yaffe eno ekyalina mwenyisa kwandabira ddala Kadaga y'omu kwabo abadde balumirwa nnyo abantu bawano abantu bawansi olowooza n'amala avaayo ne biru ey'omusolo tebagifula bufuzi it's a right way oguwa be bananyumirwa ebyo byonna payment ya Katonda kubanga abo boyogeddeko buli omu sitaane ku munne ate be sitaani bateka Kadaga sitaani y'Olanya atamwagala tamwagala sema tebagalana kaakati nze kyentunuulira ebintu bino twagala tuzanye politics ataliimu ngwe mu Uganda kinaasoboka kijja kusoboka ati buli ekitukola ekikyamu tweyongera okikyawo ekyo netukivwako tunagenda okwekanga nga tukomyewo baka tu base wetwaba ntugamba atulongoose abalaaya tebalongoosa balongoosa yes kaakati nnozo ebanga kutunulira olutalo lwendaba olwabo Bakadanga abaluluse balulukidde ebbanga gwanvu
wano jjukira oba okyajjukira nga waliwo omuvubuka gwentebereza oba yali wa myaka nga 25-30 ennaku zino obuntu gye buli butono kabeera awo ngaoli ng'ogamba nti ka myaka 18 naye ng'ate ka 3 ngali wangono mtabani wo aha kati abaali baluse olukwe olukwata Kadaga n'obuteesimba walemera kwesimbawo nga bamututte gwa butemu bamututte n'omutwe gw'omuntu gwagwa butaka Katonda n'alusaasaanya abalabiriza abakuumi ne baga nti gwe kyokulubbya mu bokisi kiki ogenda okukipangulula nga mutwe gwa muntu kakati omutwe gw'omuntu bwe bagupangulula ne gwe bakwata walezeyo n'owulira ku musango ekitegeeza nti abali ebweru be baali bannannyini biri singa byali bya Kadaga baali birondodde kubanga omwana yagaa nti mbadde nkutwalira Kadaga senga interrogation eri awo yali badde y'amaanyi n'okutulaga omwana bamusalirawa naye byonna byagirabe ngaafuwa katadooba olwo lukwe lugudde buki lugudde butaka eyo kakati namba 2 ndaba Nankabirwa okiraba ayimuka awatali mutengerere mukazi na mukazi gwovuze ekikanja ekiculu era okirina ekikuyingiriza mu kyomulala kiki era tulitegeera ddi kakati tuli bapata emu mulimba omusajja kubanga ffe balinaale mu kitalo kozi olimba naawe onoonya bibyo weewaawo takolerera NRM anoonya buganza yekolerera yekka bamuwe naye ekisanja ekirala nankubadde kiri kyaganye amwogeddeko bino tawulira atagira bwati n'ebyetamanya pulezidenti yabijja n'agamba nti nze obanga Kadaga agamba nti yeyanteekawo saali baddewo go Nankabirwa yali yantegeeza dda wano nti ye tetugenda mu referendum tugire ki nze nja kuyega bamemba ba palamenti ebintu biganaga naawe Nankabirwa wanimba imuga Nankabirwa badde wano nga mbega w'abalala olaba ogenda obikuŋŋaanya ng'obiza kubitwalaba zino entalo siza Kadaga n'olanya ziyina bannannyinizo ziyina baki bannannyinizo olowooza Nankabirwa yali asekeetera Kadaga yekka ffe tetwalimu mwina mwalimu entambula gye twatambula mugu wagirabanga yali nnomo it was abnormally constructed yes kakati beebo oli naalumiriza nti bwe yagira bwati nansooza ne prime minister yawulira wekitiibwa prime minister tunyonyoleko wawulira otya n'agamba nti omuntu ayitibwa sipiika mu house abamuntu omukolo n'olwekyo ensonga zetu tuyinza kuzogerera wano siyinza zogerera wano yoyo prime minister owekitiibwa olaba awo ngaalaba kakati omukazi bamuguddeko ekiyiifuyiifu bamulinganga atuziza abaprefekiti bawoza bakola kale nebaza nnyo prime minister okuyamba pulezidenti waffe okusala ku tooko yali ekyayongera mu maaso neeyo nagamba ebintu by'ekisajja ekikulu bino tubiteekaawo
gwe akati sooka weebuuze presidency si yaanaamulonda nti by the stroke of the pen anaagamba bwati oyo mukiise wabamemba ba parliamentarians ono nankabirwa mu lukiiko tajja kubeeramu yagwa kaakati bw'amala abasajja bano ne beegatta Kadaga ne bamukomyawo prime minister agamba ati you are right honorable ng'ate gwe amala okumukonjera bino nabiri bino bannange waliwo tuteekeddwa okukuuma mu kyama ennyo ne president tumusaba abantu abo yeesibye ku bantu aba bakitulikira ennyindo kyajja buzi abatamanya ideology eyatuleeta yakoppa nkoppe olaba n'eddiini bwe zajja obuwangwa bwalemerawo yesu yali amazeewo emizimu ate gye kyaliwo wano mu lubirizi wali bw'ozimba ekkanisa no ne wazimbawo ekitabo obeera mu ddabo biri biti paralelo babisopu bwe tulina olwaleero balinga buuka obungi naye ate amasabo gababaza mirundi na mirundi buli bisopu oyinza okubanga omuwadde 3 nabo batadde bakabona nabo kati bali mu masabo babuulira wa lwaki tebavaayo bona omala okuddukirayo akawungeezi tinjagala onyweze ate bukeera enkya omugaye nti vaawo ettabi bwe liriwogoka oliddayo lirinnya otya waggulu ate oba oweddeyo kale nno ngaebyo byobufuzi ngaebyo byetusabirira ebyempiiga ebirimu n'empiyi tuleke bannaffe ogambye otya mirimu n'empiyi bwe balidde ku sente ne bafuna esente zibafudde balalu ate batuuse kulwanyisa bannaabwe tunaakomawa buli anajja bw'anaakola ebyo can we stand? We can't hide. No. We can't. Obudde obusinga mpulira biwulire nenga ekitufu kyekyo hajja abasajja ne bakumazeeko emirembe nze bansekeeterera naddulinga bwe nagenda mu ADF bwe siri mu NRM bino bakola biti ne bagamba nti baleke bakole byonna bye beetaaga balese abakugu abaagala NRM okusinga ffe abagisookamu abantu bakasaka sooka otunule gye yabalaza baalagawa ate okunoonya akalulu bwe kwatuuka baalaga bulaaya biibyo nimugandi mukadde wange nkubuulira twajja ffenna naye abo abakuyiiseeko twakyogerako nga tuli ne mu nsiko ne muzeeyo n'ayagala okuvaako waya nemugamba nti tukubuulire ssebo naye olwaleero tugenda naye bwe tuliyingira wandegeya ne tusanga abasajja ng'olubuto olukoma eno olaba tayinza kukubira eno ngalo olwo aba akuba lubuto azikubirawa waggulu takyasobola wano n'olubuto aba alukubiramu oliba okyayinza okutujjukira ffe abazze abayingidde mu kibuga bemutinga bemwali nga teruliiwo nagwamu ebigambo bingi nemugandi nkubuulire tugenda naye olwaleero bodda mu bulwero muno nonoonya abaana abayitise emigugu abakubya amakugu nyo tegali bweru abo abatulangira abo ADF bwe kakati nze bemba omusiraamu mbawa ADF bw'oba omukirisitu obeera waani abaali balwana engulu nabo baali ba ADF baali baani abo nga ne bafaaza tebaliimu tabalayo nga bagamba babalimu kale nno n'olwekyo batabulatabula obwongo oba ekintu wakiyingiramu kiyingiremu owe n'ekitiibwa n'abo bewasangayo
naye gwe bonaoyita mbyebi nzisiina gwe nasekeeterera buli omu yayingiranga luki era nafuna emirimu gyeyayingirirako nakola naye ate kakati gubuvaayo nti nadduli bw'ataaveewo tebajja kundaba gundi bw'ataabe bwe tunaagenda nga twerya bwe tutyo tunaabeerawo kiba kizibu nnyo kiba kizibu beebo naye nga tebivudde wala bentunuulira bakaddaga ne bagundi abo ababirimu bali bweru gwegenda nga otunuulira olondole ku musango ogwo yatta omwana oyo gwe baasako omutwe bagusalirawa era gurupu yali y'abaani n'omutwe ogwo omwana yagujjawa bakole proper interrogation wali ogiwuliddeko bagikoleremu era n'okutuusa ku ssaawa ya leero tebafunanga lipoota eyinza kutwala musango ogwo mu kooti naye bakubanga bigerwa akaddaga singa byatu nze nkugambye nti olubaali bamaze okumujja mba neesimbawo naye katonda atugambye mu Qur'ani nti nze mukama w'enkwe bw'osala luno nange nensala luli